Omutaka omukulu owa Kasolya mu kika ky'Emmamba Gabunga mu Biruziikwa James ow'okutaano akoze enkyukakyuka mu lukiiko olukozi lw'emirimu mwalondedde Kanso Dennis Bugaya okubeera Katikkiro w'ekika. Jjajja Gabunga alonze Kigonya John Kikolokomba okubeera omumyuka asooka owa Katikkiro we, ssaako Daniel Kabonge okubeera omumyuka owookubiri, nga Andrew Bellon Kibuuka ye w'amawulire ng'amyukibwa Ndagire Juliet, ate Kizito Bashir n'alondebwa ng'atwala ebyemizannyo mu kika n'abalala. Bw'abadde ayanjula olukiiko luno, Omutaka Gabunga yeebazizza olukiiko oluwummudde olw'okwewaayo ne baweereza ekika kyabwe. Neebaza olukiiko lw'executive olwalondebwa jjajjaffe omubuze, mbeebaza olw'emirimu gyonna gye muweereza. Olukiiko luno nali nalukolamu ku nkyukakyuka entonotono era zenza okubanjulira olunaku olwaleero. Omutaka Gabunga agamba nti enkyukakyuka zino zigendereddwamu okuzza obuggya obukulembeze bw'ekika n'okussa abantu abalina obusobozi mu bifo ebibasaanidde okusobola okutumbula emirimu gy'ekika. Zikoleddwa ku lw'obulungi bw'ekika kyaffe, ku lw'obulungi bw'Obwakabaka bwa Buganda. Nsaba tuzaanirize mu mutima mulungi, ate n'abo abanaaba tebalabikidde ku lukiiko lujja basaba tuleme kwennyika mitima, kubanga ffenna tukimanyi obukulembeze bw'executive si bwansikirano. Katikkiro omujja asuubizza okukolera awamu ne bakulembeze banne ssaako okumalawo endooliito eziri mu bazzukulu okwongera okuleeta obumu. Tugenda kukolaganira wamu, tugenda kutabaganya bazzukulu, tugenda kutabaganya abalina enkaayana zonna tubenga tutambulira mulamwa n'obuufu obusobola okutwala ekika kyaffe mu maaso. Katikkiro era akubirizza abazzukulu okukolera awamu n'obukulembeze obujja okutwala ekika kyabwe mu maaso. Tulina okukunga abazzukulu ku mitimbagano, tulina okukunga abazzukulu mu bitongole, tulina okukunga abazzukulu mu masaza, tulina okukunga abazzukulu mu diaspora yonna babeere kimu, babeere nga bali ku mulamwa ogw'okulaakulanya ekika kyaffe. Omutaka Gabunga era ataddewo olukiiko lw'abantu 8 abakulemberwa Justice Mbalangu Gonzaga okukola nga kkooti enaatawulula endooliito mu kika ky'Emmamba. Wano omulamuzi Mbalangu asuubizza nti bagenda kukola obuteebalira okusitula ekika kyabwe. Ffe ng'abatuula ku kkooti mu kiseera nga tutegeera bazzukulu bameka abazze, bizibu ki bye baleese, tugenda kubitandika kubikwatako tutya n'okubitambuza okuggusa ensonga z'abazzukulu mu kika. Titus Jemba ne Amon Kitamirike, BBS Telefine, Gambuuze.